yakayingira mu myezi 2 kolerawo passport. N'ekibuzo kikino wammanga ekitera okumbuuzibwa. Passport zino eno zino zibagamba eza black bannange zigenda mu visa wano eno. Ensi kitegedde kiddemu. Nedda bakugamba negenda ku expiringa. Nga kweri olwedde emyaka gyo kwegiri ekyaliko myaka nga 5 naye nga yeri enkadde ya black egenda mu visa. Kola passport empya. Olw'ensonga passport ezo ne UAE actually ministry yaffe yawandiikidde finally government ya wano. That's why passport kweri ne bagambye okuyita ku Dubai airport funa travel document as a supporting document for you will not present your passport, you will present the travel document, but the passport, this passport yegenda okuba ne valid visa. Kakati nga ensonga zino eza fingerprints nga tezinnafuuka nsonga nnyo okutuuka nti buli omu aziwadde attention. Twalina kuba obeere Uganda nga weetaaga Interpol eno kati ennaku zino abaana bawa visa abasinga company zibagamba genda oleete Interpol ey'ensi yammwe ng'eri attested bulungi. Kati obeere Uganda ogenda ku poliisi n'oteekako ebinkumu ne bakuwa Interpol. Kati kufa abatali Uganda olina okubiweereza okuva gy'oli ne bigenda e Uganda. Twalina olupapula olwa Uganda Police re-issuing kuba ye yekola olupapula nti oba oli bweru kozesa luno olupapula otwale ku poliisi y'ekitundu kyammwe bakuteereko ebinkumu basayiningeko bastampinge ne stamp yeyo poliisi. Olupapula olwo twalina nga tukola bulungi fingerprints buli kimu nga kitambula bulungi. Then bo Uganda Police negamba nti bafuna cases nyingi eza forgery. Okiwulira bafuna empapula 50 nga ziriko fingerprints za muntu omu naye nga amannya passport bikibi ebikyuka. So olupapula ne balustopinga. Wabula ate mu kulustopinga tebawandiikira forensics department ya Dubai Police. Bo bagamba bawandiikira Dubai Police naye Dubai Police nene okitegeera. So kuwandiikira poliisi yonna bali bayinza obutafuna bubaka bwammwe okitegeera. So abaana ne bakeera ku makya ne bakola fingerprints ku lupapula lwa Uganda Police, fingerprints ne bazirejectinga naye ng'omwana aba ataddemu ssente okitegeera bagenda ozituusa Uganda nti fingerprints info. Omuntu yenna ng'oli ku passport enkadde kino nga we nayogera mu 2022 mukole visa mubere basale mukola visa zigenda kwononeka. Where are we? Abali mwezo platforms abajerega are they okay? Continue. Ekirala passports mukole passports actually nga tezina ekintu ekiba kyakajja kiba kyangu kya access nga government eteekawo emitendera okulaba nti abantu babifuna. Nene visa eno kati passport nzibu yakola muko ya online abasinga nti babitegeera. Balina okutegeera kikolebwa kitya weebuuze kuba kati abantu kugenda nagenda ku gundi kuliko nyina yambibwako ngaku embase waliwo ezo zonna embase zino abaana bamanyi okugamba embase weeryawo etuyamba kiterina mugaso naye ino omugaso nno erina omugaso ogw'amaanyi. So waliwo venues zosobola okuyitamu katugeze waliwo abali e Uganda bamanyi engeri y'okuprocessing am passports ezo ne bajja kufunira wadde gwe toli Uganda naye still bajja kwetaagako ebbaluwa ya embassy. Okiwulira ekintu ekyo togenda kujja wadde oni oba wange oba mu office ndala bagikuwe olina genda ku embassy ne bakuwa ebbaluwa eyo n'ogiweereza Uganda ne bakufunira passport. Okiwulira ekintu ekyo ne wobeera wano era still waliwo wosobola okugenda applyinga nga applyinga online no sasula payments mu bank e Uganda no twala receipt save buli kimu no kitwala ku embassy you can still get a passport from here. Okiwulira ekintu ekyo. So abantu balina okumanya venues entuufu wooyitira n'ofuna passport ne mutafeerebwa kuba kati buli kintu bwe kijjawo bwe kityo zino bazigobye banaye mulete passports empya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannanga abasiiba mukola kyamaanyi nnyo naye banaye mukendeeza obusungu baswiti. Mukendeeza obusungu bw'oba ng'osiibye oba osiibye for your own good
osanga omuntu ng'asiibye, omuntu nga mukambwe, n'omuntu olya salaamu n'agaana okugiddamu, n'omubuuzaako n'agaana okuddamu, yenna nga mukambwe ng'asiiwuuse, ng'omumwa gusiiwuuse, yenna ng'atunuza busungu ng'alinga agamba nti byampaka baamukase. Sweet, obeera osiiba for your own good, obeera happy pretending obeere nga atasiiba, however obeera osiiba. Kati singa bakiteekawo ekisibo ne kibeera mwaka mulamba nga tulina okusiba buli lunaku, oba singa bakufuula nga Jesus Christ n'ogenda n'osiiba mu ddungu okubeera ennaku 40, sweet, oba ogenda kutunula otya, oba ogenda kubeera otya. Naye nga abasiiba mwenna mukola kyamaanyi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Olunaku olwaleero tuze ku issue eri very very important, but before that mpulira nga njagalamuko ka violence bannange. Don Visa alina engeri gy'avugamu speed. Mabegakaawo tubaddeko ku group eyo. Nali ya mukamoli mpolampola mbeera bize newe mpitayoko nesangayoko violence. Mbeera nesindika ekinyo. Bannange ebintu ebyolonese binyumira eri abamanyi. So nengamba why? Nga nakujja kwogera tuka ku nsonga za fingerprint and so many other things. Nga we tuava ku consulate last time mwakiraba tugezaako kubanga following up. Eyo nalina kutuukayo. Mbadde njagala kusooka kukola ku violence bw'abanga Don Visa asobola okukkiriza n'endaba musajja ali so principled. Ekintu kye saagala mu bulamu bwange, saagala nnyo omuntu ali principled. Saagala nnyo omuntu kwatteka n'otulaba oti nze kaakati njagala kugenda straight forward bwenti ne bwenti. Olunaku lwaleero njagala kukola mu ku violence. Kaakati nkulamusiza gwenna. Njagala mu ka violence. Ka vibe kabeere mu ka violence. Naye nga bamusiza mwenna batala ku Nyondo Media aba subscribinga mwakola kyamaanyi nnyo, mwebale nnyo, mwebale okusubscribinga hati nawe okusubscribinga genda masonga tukola ki ng'osubscribinga. Natera otufollowing ku mikutu emirala gamba nga Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ewamu ne Twitter era nga tukozesa Nyondo Media. So Don Visa mbandi ya one day nga ndiku tuna group yaffe actually waneno gye tubeeramu ko nga tuchatinga bagitanko basheyo ne sometimes emanye okuvuga mu speed nga sinabagenda wala kabaseke bababuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya gange mpitibwa Ibrahim Jipsha Kiyemba abanyi gwe bakazaako elya Don Visa. Erinnya erya Don nno sinze yali etuuma wabula nange bampaliwe just bantu nga basinzidde ku ki ndowooza eba character. Ebeera character omwekigaggagagga simanyi kubanga ebyaddala mmanyikiddwa nga Don Visa nga nkola part ya travel consultant, but professionally also accredited as a public relations officer. This is the Vatican, you know, papers nowadays talks more than mouths. And as well ndiwa mune muganda wange Rozet ne timu yone ya Nyondo group or Nyondo Media as a media house nga ndiwa mune muganda wange Henry ku nsonga ze tugenda okubanga tutanyako. Actually sagala nnyo violence era nvumirira nnyo naye ate wendabo wa violence ati wendabo wa violence nsabula ate direct oli wangamba olega omutwe nga nange mugamba olega omutwe ogamba nti weevuga agamba nze sina budde bwa mmotoka nazigaba. Katubuzeko Mukulu Henry, assalamu alaikum. Wa alaikum salam banaye mugamba mutya abali ku Nyondo Media. Muli bulungi kansuubire mwebale kwekuumira ku mukutu. Nze nno bampita Henry Kateregga era nkola ne Dubai Police. Nze nyamba okuhandolinga Abannayuganda bonna abajja ku Dubai Police. Okola na kitaata? Dubai Police. Are we safe? Muli safe nnyo wano. Ne bwoyiwa ennyanya z'omuntu tewaba akugambako. Naye enkola ne Dubai Police nyambako okuhandolinga abaana Abannayuganda ku issues neza fingerprints nga bwe zibadde zifuuse nnyo ensonga. Era nze musaalo okulaba nti abaana abo tebasumbuyibwa nnyo kubanga bw'omanyi ekigambo ky'olulimi oluusi kituzannyamuuko otuuka mu ofiisi tobitegeera bye bakugamba ne bagaafuluma olw'okuba totegeera kye bagamba okiwulidde. Naye so nyambako okulaba nga wabeerawo okwanguyizibwa mu bintu ebisinga
So wendi leero ku mukutu kwendi mukutu kwoli pata mpulira nga wantakinze nnyo njagala nnyo wantwalira ekinyusi naye ndindako okunsikasika baaba twale ku mukutu nga ndi awo ngenda okuwulira bannange mpulira abantu bagamba nange zigola bawaneno neevuga doniviza ngenda okulega nawe gamba nange neevuga oba bwe wagamba so nina ekintu kyembuuza ezadde gurupu eyenyumira ekintu kubanga omuntu weevuga kintu kya makulu nnyo 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 nti gwobeera wamalayo bata kiwetaga kintu kirala actually ngenda kiyita nti kigonzaamu mu bulamu bate kikufuula wanjawulo kuba enfudu wemba njogedde nze wano e Dubai abakimanyi nina emmotoka ezisuuka mu 3 adone tetwagala kati bintu byakwesoma nakweraga no oyagala evidence nga kiri bwe kiti nawulira waliwo yagamba mu group awo n'agamba ye yeevuga nojanga oba wakifunamu oba enkenyera oba wakifunamu ngeri ya nnugu nga tolinayo wadde akagaali kati bw'ojja n'otugamba mbu ate olina emmotoka 3 nga wali eri wajja ezisuka mu 3 sooka okiddemu otagamba bintu byatulimbalimba toli mu kweraga mukwano nina emmotoka e Dubai wano ezisuka mu 3 nga it's a business not because nti njagala njivuge pite ku muntu nga aliwo akataba k'amazzi nga kube pa nga musammukire nze ndi entrepreneur actually whereby siri muntu avaayo okubanga nesoma bino ebintu tubikola okufuna empapula ezitwogerako tetwajja nazo ate ne tufuna n'ezituyamba providing services eri bannaffe abatasobola kuze providingira or to access those services. Nga muganda wange Henry wayogedde nti akola ne Dubai police. This is a live coverage whereby it's a footage where it will be someone even after 40 years will check agamenti twalinayo muna Uganda yasooka okubanga aweebwa access ku Dubai police to intermediate between Ugandans and Dubai police. Me as a public relations officer, the service is providing is under public relations. I am officer for that, but is providing those services. And I have some key points where I have to recommend someone to link on those services. Yeah, but Sibuli public relations officer, because there is some points where you reach, you are given a certain authority and link to that. So people, they should see us whether wevuga ojja kujanga wetaaga empapulezo, because the system say you should provide according to your category and your nationality where you belong. Naye mbere no jiwagira okuba nti tugenda actually akwanti zibera binyumira bale nze munasunywa banza magali nti wali akatogo oyagala oyagala wesanga ebintu ebiri serious wali akatogo olugero lwange wenjagala ne rusi mbera busy oyina group gyeyogedde okwevuga mwali akaseera ako bwaiseondoze ennaku ziringa 3 ziringa nnaku 4 omuliro gwali wali ere motoka nezifuuka emmotoka omuliro gwali wali eri abaana balina sente zaabwe ate bagala obalagako nti balina okitegeera. Actually omuntu alina sente ye muntu agamba nti netagayo omuntu ow'okuyamba n'amuyamba. Allah mu Qur'ani tulina enjogera oba ekyafaayo ekigamba nti baswaba bannabbi mwalimu abagala okukozesa ekifaananyi kya nabbi okwegulumiza. Nabbi n'agamba baswaba be ekiro oba akawungeza akamu n'abagamba nti temwegulumiza olw'okuba mukozesa ekifaananyi kyange, wabula muleke abantu abo babagulumize nga bagamba oyo nno gw'olaba nti alya ne nabbi batuula wamu era swahaba we. Kati ffe okubanga okeera ku makya ne bakuggyako erinnya lye wajja nalyo ku Dubai, eno kadi oba ogirabye eriko amannya ganjawulo okitegedde, but someone simply calls me Don Visas. Why? Atuvudde ku bya visas bya Doni oyinamuko kasente oyinako kushughulia magala eddiba oyinamuku ku kasimbi oba kyebayita okuba ne ssente, kyebayita okuba ne ssente. Actually ngenda kubuulira abantu financial discipline. Aye pulira
ndaba ngoli mukute kabumeto y'omunde eyo financial discipline oli mukuzi jayo omuntu okuba ne ssente omuzize ekibuuzo but they don't know what it calls to be financially disciplined. Sagala bere serious nnyo Doni. Sagala bere serious nnyo. What point? Actually group eyo banange nanyumira olunaku olwo tulimu abantu abakulu betuzaala betuzukuza naye nga kaspidi mwe kalimu kawo naye nga omuntu okuba ne ssente kubanga nzinyiza okuba sikitegedde ekifuula omuntu okuba ne ssente mbadde sala kubuuza muntu kifuula kuba na ssente naye oyinamu taata oba olisima naawe weevuga nze nno kati ye taito yange yiiri wali ogirabye yiyo nze napaakinze dde yange so nze me as a person siyinza kugamba nti okwevuga it's a big achievement. I know okwevuga bino ebyentambula ndooza baabikola kujja muntu mu kifo kimu kumutwala mu kifo ekirala okuba nti gwe nga gwe weevuga mu yiyo kwegamba kyekiyinza okufuulako ekyenjawulo kuba nti togenda kudda mu kanyigo n'abalala webenyigira okuyingira train ejjudde noonya we weekwata gw'otudde ogenda bugenzi gy'olaga wabula tekitegeeza nti oli mugagga kuba ne mu train mulimu abagagga abagirinnya okiwulira so ekyokwevuga tetuyinza gaa nti oyo mugagga fugge yamalayo okitegeera si kumalayo abantu bali kuno batambuza bigere ndaba amalala mangi waneeno oyo mavubuka amala gano gavaabwa amalala gavaawa bayite ebbugumu ly'ekivubuka eryo ebbugumu ly'ekivubuka eryo ebbugumu ly'ekivubuka naye ebbugumu ly'ekivubuka likkakkanyizibwa na biwuka ki kubanga buli bw'ovuga bw'oti buli gw'olaba oyagala oyimiriza nti amalala gaba mangi kati nze nayimiriza nti omuntu nga nkugambe emmotoka nazigaba nina kagaali namutuuza awa ku muti. Actually in life we consider entity. Mpuli agala okuvaayo naye simanyi olunaku olw'omuliro gwali gw'amaanyi osanga kale nakuta mu kaseera ako nagenda kulya Doni avuddeyo naye nayogerako awo ne ngamba Doni ono yakolamuuko naye alinamu kasente kubanga enjogera yali wali yali ya kigagga kudaala kufudemba kulinnya kulinnyira bamu ku ttaka kuyisaamu maaso kutyoboola wamu n'okweraga ngenda kubuuza ekibuuzo kino. Wajjako ku office yange right? Yeah. Actually na offices ziri bbiri. Yes. Ku kizimbe kyekimu. Yeah. Golooza sawa zino siriyo. Waliyo miti. In financial discipline, there's what we call work, save, invest, and donate. Those Save, donate. yeah, they are like 5. Nizo kuba nzijukirako oba nga 3. To save, it means you have to have some hard. Ekifuula omuntu omugagga kwe kubanga osobola omala ebizibu byo. Kitegeera. Nga toyina nga ekyetaago waliwo mu busaamu tukiyita ekyetaago n'okumalira abo abali mu bwetaavu. Kitegeera. Nze nkoze visa ebbanga loze tujje tube nga tukwatagana. Kitegeera. Okyanyimye omulimu nno mugundi okyanyimye omulimu Doni yagala ku ssente nekyala nawulirawo olutalo wakati awo ba CEOs ne ba brand ambassadors. Ba brand ambassadors bakaye tubasinga ba CEO bagaba temuna kugana brand ambassadors ba brand ambassadors mugende ba brand ambassadors ba CEO baranagane ne ba CEO tato ogwa oli brand ambassador for any company oba oli CEO. Ngenda kuzaako emabega. Wajjawo. Waiza okubanga si wange nenga waliwo nanyiniwo omulala atali Don visa. Wali owuliddeko omuntu ng'agamba nti establishment ye
Ngala kumpa iPhone. Ompise wa Tekino. Hata ayogedde iPhone nange mugano simu gye ninachi. Nze bampaka iPhone. Banguliyo ka iPhone. Wali abagu ku badoni abamu abali mu group ezo bagabaza iPhone. Actually okugaba iPhone kirungi. Era it's something, it's a donation. It depends on muntu gojiwa musanze mu condition ki agenda gikozesa ki muweredde mu mbeera ki. Waliwo gojiwanga it's a birthday present, that is not a donation, it's not a charity work. Me, I give money considerately. Sometimes I can say njagalayo omuntu omunga asula wabweru asiba nenga tetakola, that is a charity. But someone should come to my inbox or to send me an email, you know. Okay, so konjile mukao ku CEO ne kugundi ne ku brand ambassador gwali gwamanyi. Regardlessly ku nsonga eyo sigenda wa nkejje budde ewunya nnyo. Engege yo eba yetegedde nti ngege n'enkejje eba yetegedde nti nkejje. Ekyo kintu era mwezo group nzija nkyogera nti there is some points whereby if you own an establishment there is things you should not come out to say on platforms okwewebula n'okwessa ekitiibwa nga waliwo kye tuyita mirimu gyaffe tuwa abaana emirimu sales brand ambassador, you know, and they sign contracts whereby those contracts they show that they are under a certain establishment whereby an establishment is owned by a certain CEO. So who is the boss there? You can answer. Let them answer. Kati ndowooza ekyo ekibuuzo mba nkizzeemu nti actually tukiwadde nnyo obudde lwa nsonga bagendako bajja kujja ate naye good luckily enough we are not mentioning names but abaana balina amalala ku Dubai waliwo abaana bano nga bavuga Rolls Royce ng'agenda n'agipangisa week n'agivuga, you know, omwana n'apangisa Range Rover, you know. Actually me I don't dream of something I do. I just do. Just do. You don't dream. If I want a Range Rover, I ship it and you know it. So you don't say it's a dream one day. Let me ask you a question. Yeah. Do you know my Range Rover? How do I know? You've never seen any? I've never seen. You've never seen. Okay. But I think ne tugeze wala nnyo mwana muli mutu baba tumya abasajja lenda tebana tutuba actually nalaba konoze muyo oba yaliyo manyi munanzo mtu atonga benti kino kyange nakulake monji wali ovaamu nga yabulabe nze oba tonga benti yange nze nginaagamba nti ya didoni visa first of all bagamba oba wala twali tujivuga gitwala ku shipping zaye na ku shipping nenga yo oba eriko nanyini kale eyo doza katuvuddeyo naye nga just ebadde by the way abana Uganda tubagala nnyo akabadde ka by the way tekina nnyo kyamanyi nnyo ne kati tugende ku nsonga enkulu erimu ekinyusi eyamba bana Uganda so tuline Don Visa tuline mukulu Henry era nga tuli ku nsonga za fingerprints bannange njiga tumanye bonga bo bakakensa abageze okulaba nti babako bagguka bana Uganda bayambibwako mutuusewa kandike ne omukulu Henry omuna Uganda ali wana wangali wano ku Ddungu ku nsonga zino eza visa sima zino fingerprints simanya police clearance forms bana Uganda obayambyeko otya okuba nti bayambibwako mu ngeri emu oba endala visa zaabwe zibeere nga zikolebwa kale kakati ndoza nsooke nkuddizeyo ddala emabega tuddeyo kakati nga ensonga zino eza fingerprints nga tezinnafuuka nsonga nnyo okutuuka nti buli omu aziwadde attention twalina kuba obeera e Uganda nga weetaaga interpay eno kati ennaku zino abaana bawa visa abasinga kampani zibagamba genda oleete Interpol ey'ensi yammwe ng'eri attested bulungi kati obeera e Uganda ogenda ku poliisi n'oteekako ebinkumu ne bakuwa Interpol kati kufa abatali Uganda
olina okubiweereza okuva gy'oli ne bigenda e Uganda. Twalina olupapula olwa Uganda Police reissuing kuba ye yekola olupapula nti oba oli bweru kozesa luno olupapula otwale ku poliisi y'ekitundu kyammwe bakutereko ebinkumu basayiningeko bastampinge ne stamp yeyo police. Olupapula twalina nga tukola bulungi fingerprints buli kimu nga kitambula bulungi. Then bo Uganda Police negamba nti bafuna cases nyingi eza forgery. Okiwulira bafuna empapula 50 nga ziriko fingerprints za muntu omu naye nga amannya passport bikibi ebikyuka. So olupapula ne balustopinga. Wabula ate mu kulustopinga tebawandiikira forensics department ya Dubai Police. Bo bagamba bawandiikira Dubai Police naye Dubai Police nene okitegeera. So kuwandiikira police yonna bali bayinza obutafuna bubaka bwammwe okitegeera. So abaana ne bakeera ku macha ne bakola fingerprints ku lupapula lwa Uganda Police. Fingerprints ne bazirejectinga naye ng'omwana aba ataddemu ssente okitegeera. Bagenda ozituusa Uganda nti fingerprints nfu muddeyo mukole fingerprints ku lupapula olwa Dubai Police okitegeera. Dubai Police nayo nekisangamu obuzibu okuba nti ewa abaana bano fingerprints ku lupapula olwayo tegaana bawa kuba basasulira service eyo wabula kati enensi eri ku nkola eya digital okitegeera. So omuntu wajja nga yeetaaga fingerprints ezo bayinza okumukolako naye tebaagala kuprintinga out ku mpapula ezo papula kubanga zitambula nyingi okiraba ekintu ekyo. So ne bagamba muleete olupapula lw'ensi yammwe okitegeera. Ne ab'ensi yaffe ne twogerezeganya nabo nkakasa Doni ku interview ndoza zembadde nazo baze boogera ku lupapula olw'e Uganda bagamba luli mu process naye tumaze omwezi mulamba plus olupapula olwo terunajja tugenda mu myezi 3 teeberezaamu okitegeera. So wano mu kusooka nga bakastopinga olupapula olwo bano bagamba okay katubawe ku lupapula olwa Forward by Police to printinga out then ensi yammwe yeesootinga ekintu kitwala ennaku 2-3 bajja kuba beesootinze baleesa olupapula olulala. Ennaku 3 ne ziggwako olupapula terulabika weeks 2 na bano ne batuuka ekiseera ne bastopinga ne bagamba tetugenda kuddamu bbawa paka emuleeta ki olupapula olwammwe. Naye okuba mu fingerprints wano kitegeeza ekintu kimu. Oba weetaaga Interpol olina okulinnya ennyonyi nodde Uganda n'okola Interpol n'olyoka okomawo okiwulira. Naye abantu abamu tumanyi engeri gye bajjamu wano buli omu alina story ye engeri gye yayingiramu wano. Si buli omuntu asobola olinnya ennyonyi eyo nadde Uganda asobola okukola ki okufuna tiketi n'akomawo. Abamu baatunda mataka poloti mbuzi nte okulaba nga atuuka e Dubai okiwulira. So ffe nga ffe baddoni baabo n'abalala abantu bangi ababadde bagezaako okulaba nga boogerezeganya ne departments eziri responsible. Ne tuwandiikira forensics department ye Uganda, ne tuwandiikira embassy ya wano tubawandiikira tubakubira abasobola bamiitinga physically ne baba meetinga ne consulate twewuubyeyo emirundi gyonna naye they keep on promising bagamba olupapula anytime lujja kujja. So mulinde wabula mu kulinda mulimu abantu abamu nga visa zaabwe zitambula alimu overstay already. Company emugambye no problem fe tukuwadde omulimu tuli willing okusasula overstay yo, just provide a police clearance from your country ngeri fully attested. Tosobola funa police clearance eyo nga toina fingerprints okiwulira. So we had to make always okulaba nti abaana bano bafuna fingerprints okiwulira. So fenga fa abali mu field abali ne police we know how to get those fingerprints for them okitegeera, because kati wano tuli mu nkole y'okuba nti tebazifuna mu nkole ya digital wabula bazifuna ku lupapula wabula bazifunye batya okiwulira ekintu ekyo. So abamu bakimanyi tukola invoices kugamba genda ewono genda mu company bweti. We have so many travel agencies wano we tubagamba go to this company make the payments there gwe jangu, because we bajja ng'already balina invoices ezo bazikoze. When they come there nga bazze bali ready kuba bagenda eyo kubategeka okiwulira, genda bakutegeke bwoti jangu na kino na kino na kino na kino bye beetaaga wali singa ojja nabyo nzaali wali ku police noonya engeri gye making sure nti oyingira okoze fingerprints bazikugjeeko n'ovaayo n'olupapula lwa fingerprints. Eyandiguze tiketi okuddayo ewaka n'obanga ekyo kiwonye okitegedde ofunye fingerprints
ziweereze Uganda ofunye Interpol okiwulira. So kati awo ensonga eziddako ez'ebya visa awo Doni naye wakola ki wayingiriramu. So actually tuli so blessed having such people like you abali so wise and at least plan A bwegana plan B ngekola ki ngeyingirawo mubale kuyamba na Uganda. Mubale kubeererawo ddala. So kati abana babeere n'essuubi. Essuubi babeere nalyo kuba tulina ekiseera we twatuuka ng'omwana ne bwajja atya abaana basitulanga ba CEO ba kampani zaabwe. There are big people in this country balina investments ennene mu nsi eno okitegeera ne bajja nga balowooza ajja kujja alina sse wali ku poliisi n'agamba bano bakozi bange nze ndi bakolera visa njagala ekintu kimu fingerprints ne bamugamba tebalina lupapula aba ensi yaabwe terina lupapula bafulumye ne bagamba security mbafulumye wabweru okiwulira boosi ng'abadde ayagadde omukozi n'amugamba munnaayo nansonyiwa I can't go on with you because sisobola kusigala nga nkozesa nga tolina mpapula okiwulira ne bagoba abakozi abataka wansi ba 10 mu maaso gange awo nga watching okitegeera. So ng'omunayuganda ofeelinga concerned because enensi tegaba citizenship ekiri kwoli leero kiyinza okukeera ku makyanga kiriko ggwe ate n'ensi endala bweziti bwe zaatandika Nigeria byatandika bwe biti ng'ebyokusaaga naye bwe mutabaamu n'abantu basacrificinga n'ava ku bintu bye n'agamba nti kaŋŋende making sure nti abaana bano bayambibwa bwe bati okitegeera bwe mutabaamu n'abantu bwe batyo ne mubeera n'abantu 100 200 3 tebakola tebalina visas bali mu nsi muno bayaya butaayaya bebagenda otandika okukola emirimu egitasaanidde bagenda kubeera desperate batandika okumenya amayumba okwagala okwebeezaawo okufuna ekyokulya okitegeera. So kyabulabe nnyo nga bw'okiwulira okubeera mu nsi engwira nga tolina mulimu tolina byogera kyabulabe nnyo. So kwe kubeerawo ne tumakinga sure ffe tukolera mu mbeera nga bw'omanyi nti Abannayuganda sometimes bibasobako najja n'ayogera kino n'ayogera kiri naye ffe tumanyi kimu we are helping those who want our help okiwulira ekintu ekyo mulimu abaagala ne mubamu abajja nga bo bajja kuyisa bivulu kaŋŋende ndabe kiri bwekiti kaŋŋende ndabe kiri bwekiti naye ffe tusigala ku mulamwa be tusobodde okuyamba ne tubayamba ne basanyuka okiwulira ekintu ekyo. Yeah, so bwetyo bwe tugezezaako okubeerawo mpola mpola ekintu kitambudde kitutta obudde era tetumanyi kinaatereera ddi naye assurance gye tubawa nti bw'oba okolaganye na kikulu kyembadde nno ngenda okwogerako kikulu nnyo buli gwe batuma Interpol okolagane n'abantu abatuufu okumakinga sure nti ofuna Interpol entuufu. Abaana bakolaganye n'abantu abayaaye ne babagamba nti oyagala Interpol oyina ndagamuntu nti njirina oyina passport nti njirina tujja kusika information eri ku ndagamuntu tukuwe Interpol. Ekyo nno kyali kikola naye kati saawa zino kizibu nnyo ku muntu ali eno kizibu kuba kati focus eno eri nnyo ku bantu ab'ebweru fingerprints zino eziva ebweru bazitwalako obudde bungi nnyo okumakinga sure nti wabaawo bicupuli biyingira. Yeah. So mukolagane n'abantu abatuufu mumanye ani gwe mukolagana naye gw'omanyi nti takola akugamba nti ayagala business mayanze mpe emitwalo 2 mpe emitwalo 3 njikukolere mukwano genda mpola genda mpola kubanga ogwo omusango gwa forgery wano bakwata gwe nanyini Interpol era bw'ogitwala Ministry of Foreign Affairs gwe nanyini Interpol gwe bakola ki gwe bakwata passport yo gye bakwatira ku immigration nga bakwapplyingira visa lwa Interpol nfu. So kiringa ekintu ekitono naye kiri serious oyinza saving emitwalo 2 ne weyingiza mu bizibu byotasobola okiwulira. So nga bwezityo weziri. Tuyenza mukulu Henry kaza kama igwe Henry ani Katerega Henry. Yeah. Katerega oyogera bulungi baba atategedde ajja kubanga atajja kutegeera mpaka naluli tuzeke wadoni visa kati ate katugende ku nsonga zaaki abaana singa basaba ku namba abitaka ku buyambi ku nsonga ezo nagiwaayo oba kinaaba mu buzibuzibu. Ensonga ezo endowooza kijja kuba kya makulu either okubawa eya Doni kuba abasinga era obungi bwe bajja gyendi nze ngeri gyendi wali ku poliisi basagala wabula bayita mu agencies tusobola bawa agencies nyingi ez'enjawulo ne bayita eyo then bo
basobola ofuna contact okuva eyo nga bamaze okiliyaringa ebyawo bye balina okuleeta naki because nange already ndi kuhandolinga abantu bangi obaako ne programs nnyingi olunaku so nyinza ofuna abaana bangi ne bannemuhandolinga naye ate bano abantu bange abalala babahandolinga bulungi bagenda okujja eno nga bali set nze wali nkola bukozi mulimu gwange omwana n'agenda n'ekintu nga kiwedde njabawo ya Don Visa CEO sebo tuli kuggwe onsonga za visa yazikugukamu kazi wagamba kampani yo wano yaka existing banga ki actually ebintu ebyo byanjawulo ng'omuntu I'm making a decade beyond nga company establishment is making decade is how many years? Decade is 10 years. Yeah. So nga establishment is making 7 years. Oludde mu kintu nga tukikubeeyo mu mukulembeza ki ebintu bino ebya visa ekisooka tubijjemu amalala tubijjemu abantu bano banjogera kino kiri yogera system kyeyogera kyamakulu kireeta ne less costs ku ba clients baffe double payment okuba nga tezya happeninga ebintu ng'ebyo ku nsonga ya visa actually eriwo kyenyinza okwongerako nti mpulira ennaku zino nti tebakyetaaga Interpol simanyi vidiyo ezo nzize nziwulira oli najja nagaa oli agambe tebekyetaaga Interpol system biki first of all ngenda babulira ku visa categories ezigwa mu sectors zino wammanga domestic workers visa ya made public sector and private sector normal residence visas nga zezo abangi ze tusinga owangalirako wano abanoonya emirimu abazikolanga freelance visa those are normal ne wabeewo kye tuyita partnership and family visa those are all different categories you understand there is what we call lifetime visa green visa golden visa visa on family okitegeera so kati Interpol requiringa wa domestic workers oba kye twandise maids nanny and caregiver is it caregiver I think no caregivers they can be on other visa like normal because they are like nurses those people who are working in mayumba ga abaloko what makes them to get visas without Interpols? This is the confusion where it comes from. If you don't know, don't make statement ngeriku on record. All those people by law they require to provide the required documents on their visas which will be applied, you understand? And those documents are supposed to be Interpol letter of good conduct from the home country, both within UAE. But sometimes there is what we call citizenship referral or referral oba reference yoyo omuloko yennyini nga ogenda kukola Dubai PCC okiwulira oji attesting from Foreign Affairs Ministry oba gye tuyita MOFAC omala ogize ku consulate oba embassy bastampingeko ne signature omukulu oyo akulira ekitongole ekyo nga council general oba ambassador wano mu UAE gwobeera ng'okozesa visa oba gye bagenda okukolera eya made okiwulira oyinza okuba nga tejja kwetaaga nnyo Interpol ojjafuna visa eyo ku 10 system esobola oyisa abantu nga 7. That is a big percentage. 30 they are less. We are looking on percentage statistics rate. That is the system. Like it or not, you will be among one of the other party. Eya 70 over eya 30.
Why you attest from Ministry of Foreign Affairs to declare you that as UAE government, they declare you are a criminal personnel free from CID department. Then ogende kuchetuyita gundi consulate or embassy. Embassy, that is a state within a state. It represents Uganda as a state within a state of UAE. It means UAE declared you and Uganda as well declares you. People here mugenda ne mukola Interpol nzira ku nsonga ya muganda wange Henry okubanga mukola Interpol efuluma mu nnaku 3 eyedira mu ebisatu. Yes, we all want ebintu byetu abanga tebitunyigiriza mu prices, but are you willing to make a double payment? That is a question to you. So mubere basale okukola ebintu ebiwongeza rate ku system okubanga muita kyetuyita security pass approval, because once the visa rejects nogenda ku system okubanga bakukeberera okukola application tracking bagenda kugamba what nationality is Uganda. That is security reason. It's beyond us. Go, my friend, go home country, because clearances for securities and personality identity in terms of criminality, you did not attach those required documents. So tubere basale okwewala videos zemulaba companies ezimwe ezagala okukola sente nga zireta ba ambassadors bazo nga etubayita badde bano temu mistaken ambassador wa brand ambassador of a certain company to an ambassador of a consulate or embassy. Ojagende wa ambassador mu wa TikTok aku signingire ku ku gundi ku namavunya police post clearance letter ekuletere ebizibu. Ya ambassador nga yali nyebuda ali Kyadondo yada kunganyiza abantu nga mukaga anonya za ticket. So mutegede visa etaliko yalinga nnyo Interpol. Ate ino kubanga mukama wo musale mukutambuza empapula zo reaching out those security departments or organs okulaba nti passport ye ne Emirates ID ye referring documents zo. You get? To refer you, it means someone must present his documents to make you free on those visas, mostly maids. Abalala bagwa mukowa lya residence or employment visa nga mukolera mu companies ezo tuziyita private sector and government sector. You get? But it's the same visa. Ozoba okusanga company nga ya Royal Family wano nenga procedures owa company nganze jennina wemba ngenda wa omuntu omulimu zezimu procedures zetuyitamu, because yase kizawula nti these establishments, they are signed under government. That's why they are called like Dubai municipality. Someone is making a visa, same procedure, but is under government. Bera bagenda mugamba agenda ku medical letter of good conduct, but is a government. Those are normal visas. Netuberawo naziri endala family ebiki ezitali partnership zote zetaga labor oba Ministry of Human Resource zogenda direct mu immigration. So nsonga bwezitobwe ziri mukole Interpol, mwewale obuvuyo, mukole Interpol entuufu n'abantu abatuufu. Ekirala kyenandyongedde ku nsonga za fingerprints, genda ku police tuukayo weba kugamba genda ewa Doni, nze Doni sigenda kuwa kintu kye batakutumye, you know, genda ne Interpol oba fingerprints tuzikola okuschedulinga appointment nga tukukolera online application. Those online applications for the government requires payment, and as well you came to my establishment which is providing an invoice. There is nothing invoiced for free.
I have to attach this because it is a public relations services and I'm a PRO. O means officer, which means I'm a public relations officer. You understand? And not everyone. Yeah. Okay, so Don nga tuvuddeko ku visa tuyinza obutabimalayo byonna bingi nnyo tosobola kubimalayo n'oba ofootya mbadde nsa tukoleko ku nsonga za passport mulinako idea yonna kigambibwa nti passport eyaliwo before etali ya East African passport nti omunnayuganda yena takkirizibwa kuyingira Uganda ng'ali nayo balina okuapplyinga visa by all means waneeno passport eno ya East African passport babeere nga tebasobola okufuluma awo enako idea yonna oba owenako engeri gy'osobola okconnectinga omwana oba kati abaana basinga bonna bali staaka ku nsonga za passport tugenda kukola tutya passport tuapplyinga tutya ebintu bwe bityo tubayambeko mu ngeri emu oba endala. Ngenda kutwala omukisa no tugiyita update to update our fellow statesmen and women. Omuntu yena yena ng'oli ku passport enkadde kino nga bwe nayogera mu 2022 mukole visa mubere basale mukola visa zigenda kwononeka. Where are we? Abali mwezo platforms abajerega are they okay? Continue. Ekirala passports mukole passports actually nga tezina ekintu ekiba kyakajja kiba kyangu kyakwa access nga government eteekawo emitendera okulaba nti abantu babifuna. Nene visa eno kati passport nzibu yakolamu ko ya online abasinga nti babitegeera balina okutegeera kikolebwa kitya weebuuze kuba kati abantu kugenda nagenda ku gundi kuli kwenye nayambibwako nga ku embassy waliwo ezo zonna embassy zino abaana bamanyi okugamba embassy weeryawo etuyamba kiteina mugaso naye ino omugaso nno erina omugaso ogw'amaanyi. So waliwo venues zosobola okuyitamu katugeze waliwo abali e Uganda bamanyi engeri y'okuprocessinga mu passports ezo ne bagikufunira wadde gwe toli Uganda naye still bajja kwetaagako ebbaluwa ya embassy. Okiwulira ekintu ekyo togenda kujja wa doni oba wange oba mu office ndala bagikuwe olina genda ku embassy ne bakuwa ebbaluwa eyo n'ogiweereza e Uganda ne bakufunira passport. Okiwulira ekintu ekyo ne bw'obeera wano era still waliwo wosobola okugenda o applyinga nga bwo applyinga online no sasula payments mu bank e Uganda no twala receipt save buli kimu no kitwala ku embassy you can still get a passport from here. Okiwulira ekintu ekyo. So abantu balina okumanya venues entuufu wooyitira n'ofuna passport ne mutafeerebwa kuba kati buli kintu bwe kijjawo bwe kityo zino baazigobye bannaye mulete passports empya wajja kubeerawo abajja beefuule nti basobola kibakolera babakuba akasente mukaabe so kyekyo. Okwongereza ku nsonga ya passport enkadde gwe nango oli eyo ng'oli muna Uganda oyagala ku renewinga passport weebuuza ogenda kikola otya oyagala kuddaka. First of all passport enkadde ebadde terina buzibu until declared total 100% it cannot travel. You cannot exit Dubai ports. They will not grant you exit unless you have what we call temporary travel documents. And yes ogenda kwata passport yenu etetugirina nekazi passport yo gikwate genda nayo ku embassy oba jangu wa doni oba yagala okuyitira munze waliwo abasajja nga bo ba VIP. Travel documents you don't need to go to embassy. Kati abaana abali busy abaana bali wana abalina sente gwe bakingambadde already abaana babeera busy Nyondo Rozet. I'm willing to pay any amount of money oba size banansaba olya nnyambeko nkunkolebwa ku passport yange oba kino oba kiri kubanga sirina off bakaba ntogenda kupa off so already abaana balina mu inbox yange tugenda bayamba tutya kakati gwe wenanga oli eyo ngoyagala travel documents waliwo alternatives bbiri oyagala kuddaka genda ku embassy zalayisiko gwe ali eyo ng'olina schedule eri busy wakola tiketi yo naku z'omwezi eziddako genda tambula
jangu ewange Wadoni. Ewani Wadoni visa. Doni njogera kulinya ki Doni. Jangu wadoni. Doni is a service provider. Ukitegedde. He will charge you some extras to provide you that VIP treatment. As long as omwana omukodde kyayagala nga si kya kifere nga kiri legit. Kati ne Wadoni tosangayo bya kifere. Actually kino kano kankayiseewo wakati nga ffe aba media. Of course abaana babeereyo nga bayayaana ki ekiri ku Nyondo Media, ki ekigenda mu maaso, ekiguddewo tuyambiddwa tutya, ki ekigenda mu maaso. Kati obayo omuntu yenna n'ayogera naga kino nsobola okukikola bwenti ne bwenti ne bwenti obeerawo ensobi yonna ekolebwa batuddira ne batubagabaga obufiififi. So ensonga lwaki neegendereza nnyo nange ne mmanya nti nsobola okurekomendinga omuntu ono tali nsobola okuyimirawo ne ŋŋamba gundi kiri kitya kijja kitya omwana kiri kitya. Naye ate omuntu abaddewo ebbanga tasobola kukola bya kiyaaye kimukuumiddewo nti alina kyakola ekituufu. Bano abantu abakola ebintu ebyekiyaaye bino bwe biti tabeerawo kuba kyakola kigenda mukuba wansi mu nnaku ntono nnyo. Okiwulira? So Doni abaana nja bakuweereza kubanga bomba ina mu inbox bali busy nga bw'okiwulira naye omwana agamba nze ndi willing to do like this and this naye ndi busy. Ekibuuzo ekirala ekibadde kirumya abantu omutwe mu nsonga ya passport. Olina passport y'enkadde eggwako 226 227 nga nkadde nga bagenda ku processingira visa naye nga visa wakakola visa ebulako yakayingira mu myezi 2 kolerawo passport. N'ekibuuzo kikino wammanga ekitera okumbuuzibwa passport season eno zino zibagamba eza black bannange zigenda mu visa wano eno nsikitegedde kiddemu nedda bakugamba mbu negenda ku expiringa nga kweri olwedde emyaka gyo kwegiri ekyaliko myaka nga 5 naye nga yeri enkadde ya black egenda mu visa. Kola passport empya olw'ensonga passport ezo ne UAE actually ministry yaffe yawandiikidde finally government ya wano. That's why passport kweri ne bagambye okuyita ku Dubai airport funa travel document as a supporting document for you will not present your passport, you will present the travel document, but the passport, this passport yegenda okuba ne valid visa. Okitegedde? Travel document yo ekuyamba kuyita okutuuka Kampala oba oyagala okukolerayo passport ogikolera eyo okomewo. Neera oba ova Kampala passport eno abantu abasinga actually kanjogere kino ekintu bannayuganda mwenna mukola ensobi olufuna passport empya ng'enkadde ogisuula naye baba batadde visa mu passport empya enkadde gikume because there is some visas eddamu nesaba residence enkadde as a required document ngate passport wagisuula nga ne copy wazidiriti nga gwolinamu TikTok. Mbogambye so ensonga eno ngazi bannange tesobola kuggwa tebakibalimba tosobola ogisuulako nenkala ogisuulako nenkala ogisuulako. So gwe wenna olinayo ekibuuzo kyonna teeka mu comment section. Of course n'ennamba zaffe zibeerako kweza essimu anaga ennamba ya Doni Visa nja kugikuwa nja kugiforwardingira bulambalamba ndoza katubasiibule kubanga bye ebyokwogerako things concerning visas traveling documents bingi tebisobola kukola ki kuggwayo. Tubasiibule bannange tubate tusobola motoka zaffe bagamba ebinyuma bigwa bikola ki byokya oba nsooka enzireyo eri nsooka enzireyo eri visa Doni asijja kusaba ssente era netugabira sente mu kamera naye nga n'ekirala njagala ku mulimo omulimu gwabula banange ne Nyondo Glim netaga support yo actually singa bale ne POS ensonga
ensonga zino nkano kati payment tugikolera ali kalera ffe katumaze professionalism tuli mu weekend vibe kati right tumaze okuupdatinga abantu baffe bategedde kye bayetaaga okukola ne actually tulina Nyondo Glim namugulako era ne mundaba era kwegamba ensonga ezembalabe nno Basuiti ndabika bulungi nyirira oluusi wiki soko ozuminge gundi eno ebiseera bisinga lwakuba nti wiki agenda nankolamu bakiyitibwa nnugu ngenda okulaba abaana actually abaana nzimba betwalira ebintu byabwe ngenda okuba tusane baga Rozet ate nga bwolabika wali eri nga sibolabika bane ng'olabika bulungi Rozet ng'onyirira Rozet ng'onyina kasikini Nyondo gilimu doni visa begambide ko yandi so mukwatamu yage natazo kwata mukakebe naye nkweruse bajja kumpita ko gate naye nga tetweruse actually ensonga esinga okubeera ennyangu abaana bonna abali eyo abali mu biyumba oli eyo weetaaga kizigo tokola delivery abetaaga obuviiri bannaye muli omwetaaga obuviiri fe abasajja yetwagala mukazi alina nviiri mbi nga tugyewo muno mwannyinaze Munnayuganda visa issue kati wano itima tuli ku nsonga ya muhabbati kati mwannyinaze ayesizali so program ya banonya banage munonye nga munyirira omwana simanyi oli singo nedda mu Glim Nyondo Glim ka oiro ka Nyondo Glim kenyene Kanyondo oiro kati yakusekula olususu luterere kasekula embalabe ongoze ubiga tozeyo na package omanyi olabe kyana kiri Chiaga chagudde mu kakebe ka Nyondo nga kinyirira bananga bigwa ebiwoma bikola ki wadde mbuuza ku nsonga ezifula abantu abagagga omugagga ye muntu actually osaana okiwulira nti oli mugagga oliranga neseka nga sikiwulira sinnafuna ogenda okiwulira nga kagamba ne mukola muti okufuna ku sente doni Rozet nga nkola nkoze kampani ya Nyondo Gilimu gitadde wali eri ekyo kibuuzo kali ngenda kikugamba oba oyagala gwe naaliyo ng'oyagala ofuna sente mu Dubai bera mukakamu wangi taata buli muntu alina sente mukakamu gwolaba nga avuga emmotoka n'atakuba ng'ombe ezo za kisiro olwokuba abantu basala oba wali waagira baba bakakamu they take their time bali so down to earth bana abakalaba sente be bano boolaba inze kiri olwano nvuga nja kubatomera ekirala oyagala ofuna sente oba mu America oba wa actually fe tutambuddeko UAE is not the first country I swear upon nalaba akafaananyi ke Germany wali okubisa abantu oba ogambo doni nze ndabanga ebintu natula unanga musajja ono musajja ono akabuzaabuza nnyo ebintu sibitegeera baga twita ba state agent era mwalya kati labayo gwenda ng'oyagala ofuna sente ogambye okoze kampani no okibe muno nze ngenda kugamba ekigambo kino abantu bangi baze bakingamba nti doni ogenda funa sente ne bagamba simanyi bagenda zifuna ntya naye alhamdulillah kubanga nkyazeetaaga era nkola ki nze nkola ebyaddala nasaba ngedda nti ayi Allah nsaba onsaasire nfunenga sente bweziti buli lunaku wallahi nzifuna naye era tezimala nengamba ya Allah nkusaba ompe entities ezisuka mu 6 wallahi ya Mungu nga si kuduula oba kiki Allah ono wakuwanga kiriza era mukkirize nti ompadde nze natandika okukola nga nina entity emu nina entities ezisuka nina shuttle that is transportation shegeri nina applications business entities nyingi zenkola kizenfunamu sente you know whereby nti those entities zikuyamba okubanga
eno wezibange eneta enebeta enebezibange nekola ki ekirala ensonga bana Uganda tutyo okuinvestinga oshege ate ekirala bana Uganda tutyo okwogera amazima ekirala bana Uganda tetwagaliza ng'ogenda okufuna ssente ogagawale munno wakola ekintu mugambe barakallahu fikum Allah akuongeze akugazirize nange antuse woli ono wona muleka nafuna actually temusabange duwa ekugagaza weka mu family obe kugagaza weka woli wogangalira Henry wafuna ajja kumpola mpe sigena agenda mu nationality ndala Henry wafuna entity yenge yingiza nange nga nyingiza tugenda ku parking amamotoka gafe oshegede Rozet Whitney Wycliffe ne Nyondo Media mwena mwa mwino motoka mukaga nga buliawo who is losing nothing ekitufudde n'ekirala ekitufudde abantu okubanga tubeera ne sigena kigamba mbu abayina ssente toba tuli bagagga ekitufuula okubanga tuyina ku ssente inakitanga waliwo omwana edda yangamba nze nina ssente zange ez'abagagga abate ezitagwawo ssente z'abagagga abate ezitagwawo ozisabanga nnyo ezo zibeerewo ekizibu ekitonotono ng'obumala busonga butono okitegeera yagaliza wejjeemu effutwa era beera mu mativu n'ekyo kyokola ki kyolina ogenda kubeera mugagga nga naawe tomanyi olaba weeyongerako kati nze saawa zino bameka bandaba sikulimba Nyondo nkubulira amazima when I first met Henry we were like at police you know ngera yandaba ndoza ngaliwa abawarabu biki baze because they made appointment to meeting ku police ne mugamba sincerely speaking I can't spend the full day here mwebye emirimu gyonna eri bampite no bampita you know sometimes actually ne real estate mwendi wana ate with a big company kaza ni mufumbo nenga nonya ndabikanga anonya naye bana Uganda kyemutamanyi real estate je tulimu nze tujita off plan sina bitoro usitakiza mu biroto kade mu biroto akola kale ebiroto ebyange all people who understands there is sober reality, there is Damak, there is Bingati. They are giving what we call off-plan payment plan installments. They are having estates and you are buying on off-plan, they are cheap. Wobo ina target yokubeera ne myaka 10 ngogenda ku investing ano sente zo ziberenga zigenda bugenzi ku accounts. Right now we are working and someone is making transaction in our absence. Why? We made a plan and we prayed so much to God to provide us honest in us because honesty is very crucial. Ushitegeera kozesa mazima walo company zenda bawano zijja nezidduka nezikomawo nezidduka nezidda abantu babalaba actually kati omuntu no Rozet omuganda ngogo omuzina ngenda mubuze ekibuzo kino wamma are you ready okola Interpol ne bajindetera inbox wakola Interpol kati nchiza ku Interpol kuba yikati asobola gikola omuntu nagikolere mu inbox yaabwe simanyiyo wogikola omuntu gwobadde naye n'omukolera fake ye tamanyi nti ki nojja nombuuza doni Interpol wamantuufu agenda kuddamu nenjikebera system neyogera document is for another person ngenda kugamba yene yakolera Interpol eyo yakola ki fake yene yakola Interpol yakola ki ntuufu weba fake kwadaye we yakola ki yagikola mugambe doni agambye eri fake atoli we bamugamba doni ansabula ate nkusabudde ntaze nkumanyi kale kibuuzo abasabula batasabudde oba tosabudde kubanga abagede mazima ekituufu
oba omubuulidde ekituufu eba nfu Zakati noonya musajja talina mukyasina taabo. Oli musiraamu ndi wano sirina agamba ensi kubye negigera ngoze. Off camera. Wiki tujero. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula. Twahaddewo entambula zaffe zino ziri bbiri era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu. Tulina abagoba baffe babiri ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo. Okuleka mpozi naawe ng'olinayo obanga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo obanga ne badriver bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo. Bannange tweyanze nnyo tweyanzege era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim. Buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi yajja nantuukirira nja keberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abaana bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo. Tulina emmere yonna okuva e Uganda, tulina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightning tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.